الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال جل جلاله في المحكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Matenda majuvu agatali mbukendevu tugatina ne Allah subhanahu wa ta'ala qadiru ala kulli shay. Allah alina obusobozi ku buli kintu jalla jalalu. Yamukesezza nga tuli balamu ate era Allah n'abongezza nga tukyali balamu. Yasinzibwa Allah, tewaliwo mulala alina kusinzibwa okuggyako ye. Nga bakyalina byebasinza ebitali ye babikola mu bukyamu, era nga buli azza amaanya bunene obukolebwa oyo omuntu aba akikoze. Kutya nange sejje mu ebbanga lyonna okubanga tufaayo ennyo tunoonye enzikiriza entuufu mu Allah yaani. Okumusinza nga ali yekka lyekuba ejjuddemu okwesiima ku nsi ne ku kiyama. Saate okumugattako ekintu ekirala ne kiba kitono nnyo nga kyenkananga akawuka, ate likubo lyoba okutta eriba bbi nnyo ku nsi mu Kabuli ne ku kiyama. Omusiraamu lubeera alina kuwangala nga atya Allah ate nga gwe yeesigamira, gwasaba, gwe yasuubiramu byonna ebirungi. Kwogeza n'oteekawo ekirala ekitali ye ng'okisaba okisuubiramu ebirungi byonna yandi Allah yandibadde akukolera n'obiteeka mu kitundu ekirala, omaze okubeera nga Allah omwekanyankanya n'ekintu ekirala ekitali ye. Bannange tufeeyo nnyo ku nsonga y'enzikiriza, kubanga ne oli musinkana Allah ng'olina obumbi bw'essente obujuza ensembe naye nga omusinkanye shahada oba enzikiriza nfu, wallahi togenda kwesiima mu Kabuli. Mu aya eyo tukulembeza okusoma Ali Imran sura wetu weyitibwa, yagamba Allah nti ya ayuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza nze Allah ne mukuza ne Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nebino ebyamusibwako ne mbikkiriza, eno ensonga nkulu kati nabwetaako essira. Ittaqullah, musanyu okuntya nze Allah, haqqa tuqatihi, mutuufu bw'okuntya. Ne mu aya eno Allah tugamba nti wala tamutunna, byonna musobola okubikola, mukola byonna ebitegeeza okukolebwa, bwe biba ffujjo mujooge. Ne wala tamutunna sigeza ne mbatuusaako kigambo kufa illa wa antum muslimun, kujjako nga muli basiraamu. Eza nti omuntu waddemba okukola byeyagala ebbanga lyonna, singa kasanti ku nkomerero wali ajja kubeera nga asiramuko ebya siriasi. Eza nti omuntu osobola okusigala mu ssamizeebu, osobola osigala mu shirikubu, osobola osigala mu bwenzibu, osobola osigala nesewo kasanti ku nkomerero deeti gyogenda ofiirako gimanyi. Omayo otegeera nti ngenda kufuna ku mwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana 2025, zala tolwaddemba okujooga ebbanga erisigadde n'otasaala n'otakola bintu birungi, kati omwezi ogwo gutuuka ku ntandikwa n'olongoosa. Nolwokuba nti Allah tuteeka okufa, omusiraamu yenna alina kuwangalira mu kulongoosa obulamu bwe, kubanga okufa kujja baghtatan, kibwatukira nga Allah tukutte. Bangi balinnya emmotoka nga balamu wakati mu ssanyu, wallahi nga mudakikaana gagenda ku amazima. Ng'oluusi n'essola bagigasse, bagasse magaribi ne isha olwa safaari gye bagendamu. Within 30 minutes ng'essimu evuga gye bavudde nti bano munana gukutukiddewo, abalala babatutte kabula ttaka bali mu ddwaliro erubaga oba emulamu. Naye nga wallahi gabadde masanyu nga bagenda ku mikolo mbaali. Kati sookufa tetulina deeti ntuufu tumanyikiddwa nti omuntu agenda kufa bw'ati, ate teri ajja kugimanya. Newankwadde ng'omuntu asobola okubaako byayogerayo nga anaatera okufa, muneyogedde nga asaagande nga lyanga amanyi nti agenda, naye osobola kumanya nti ŋŋenda atya. Naye nga tukimanyi nti insha Allah essaawa yonna nga Allah yagadde twabuka obulamu obwensi. Bangi ababusookamu era babuvaamu wakati mu kubanga tebagala kubuvaamu. Ate era tukakasa tugenda kubuvaamu
wakati mukubanga tukyabwagala. Naye ate singa tukolerera gye tulaga tetugenda kwejjusa biidhinillah. Obuzibu obuli bantu kuba nti gye tugenda tukolereddeeyo nga byonna byonna bikoledde ku nsi wano nga mukabbuli tulina kyoteeseeyo. Fuba okulaba nga atisiti obaako n'ekyoteeka ku akawunti yo buli lunaku ng'oggyeko okusaala, ekyo kimanyikiddwa. Qur'ani ogisomyeko olwaleero, adhikari baada swala ozireeseeko olwaleero, oyefunyeyo akadde n'otina ku Allah nga tolina bizibu. Ebyo bintu Allah byalina otugondeza tule ku minzaani zaffe nga Allah ne waba kutute bagitata kye bwatukira nga artisti omanya tinateeseeyo ka artisti ejjo ne ku makya ninaze nteeseeyo. Ekigambo astaghfirullah wa atubu ilayhi kigambo tukyogere buli lunaku. Nabbi yakyogeranga emirundi 7 n'omusobyo. Wabanga yo Allah gwe yasunya amazambi agakulembera na ag'emabega n'agalijja mu maaso nga yakyogeranga 7+. Kati ate ffe teza nti ffe abali awula okubanga tukyogera emirundi egisinga ku egyo. Ekigambo ekyo Allah nkusaba onsonyiwe era nzize gy'oli kinene. Kuba omaze okasanta eri alina kusonyiwa okujja kandi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah washitibwa jalla jalaluhu atuwa okumusinza nga ali yekka, atuwaza omugattako tumusinkane nga tuli basiraamu banna maddala ya rabbi. Allahumma ebyengana emirembe abiza okwekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu n'abamugoberera ku bulungambi ebyo yasomesa alayhi salatu wassalam. Yowenkono bannabbi te nabbi agenda kujja luvannyuma lwe era yafundikira ekkubo ly'ababaka ne bannabbi. Wewulira yeeyita nabbi guguno omulembe edduka misino muviire muyaaye mubbi mufere. Teriyo nabbi naye munanga abantu bakalu se bakyeyita naga nti ze musajja wa Katonda gwe yakola atya gwe yasindika noga neje wala yakyotufera n'otunulira musajja wa Katonda newuzu nekugwako naye nga atagaza ddala nti wallahi musajja wa Katonda era byonna byonna bimwagala mwandibadde mukola ki mundaba kuba yasiima nze. Obufere obujudde mu bantu obasuza tebebisse nga kubba bubisende z'abantu. Fyati Allah tumuwaza okuba nga tusimisa eddiini y'obusiraamu nga eddiini entuufu. Tosobola kutubba ffe abasiraamu nga tulaba tutyo. Mwalimu najja n'agamba nti Katonda ansindise nga muwalimu nokwadde nga wasiramuse ejjo olw'eggulu. Oyinza okubikirizayo ebyo? Bannange inshallah taala abalina ebizibu biwandiika awo kuba Katonda nyinza omusinkana before magalibi. Kati then jamada ngabe piki bajibbye kitawe wandibadde obiwandiika kati kengenda nyinza obutaddayo tugamba genda kubanga muswala Allah twogera naye buli kase. Allah wallahi yogera ne Allah ogoza muswala yogera naye n'amajinni. Oyo Allah iyyaka na'budu wa yogera naye alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Ani go sabibi ihdina mukube kiki egolokofu Katonda mara byonna ebyo sami Allah liman hamida subhana rabbiyal azim ngo adhikari zuwedde ngo wanike emikono ngallo munnyonnyola ensonga zo aba kanamanya musaba muyaye oba asaanidde okubanga aweebwa either nakuwa oba nakola atya. Teri yayinza kutuusa byetaago byaffe wa Allah okujjako ffe bennyini. Era bannanga Allah bawadde obusiraamu twebaze nnyo Allah ow'ekitiibwa. Wallahi kyengera kya bbeeyi mu byengera byonna biwandibadde otunuulira busiraamu kyengera kya bbeeyi. Era nze neewuunya omuntu ayinza okudda n'agamba nti obusiraamu buntamye muno tebayamba kyokka ate naye musiraamu oteesewo nteekateeka kiggwe ekola omulimu Allah atekemu baraka nawe obeere mu bantu abayamba nga talinaawo akeera kutuulaawo nakulaba abantu banyiridde naga nti ekyemisana kyange kiri mu nsawo yo noga nenze stamina na sepiki ejiiko nazirese waka akawunga nako sikalina kati ate ekyemisana mwalimu enusu beera mu mbadde nsaba mpeyo 10 ekyo ekyemisana kyakola atya kyayagala
yahe saba Allah ateke mu bantu abakozi n'eminwa agiteekemu baraka twewala okusabiriza twewala okusabiriza Allah ataase wallahi okusabiriza namba kutya nange nga sejje mututya Allah owekitiibwa tukole byayagala twewale byakola atya byagaana insha Allah olunaku lwa mukaaga obudde ngejje buli obutonotono mukkirize tusimbulirewo wetwakola ki wetwakoma pozi tuli ku ki naam ng'alonda omuki na mu bufunze nani bwatu bwatugambye ndoza tumwegaseeko nti omusajja byolina otunulira ng'olonda omuki wakadhalika n'omukyala byolina otunulira ng'alonda omuki omusajja biidhinillah wetukyali awo naye ng'ekinyusi kyaffe wekiri buli omu akola atya buli omu amanyiiwo era tujja tutuukawo biidhinillah nga Allah kyatuwadde obulamu insha allahu taala twagamba ekisookera ddala byolina otunuulira ng'olonda omukyala twagamba antakuna dha ddiini n'okuba nga alina eddiini ekyokubiri twagamba nti kale insha allahu taala womala nti eddiini egimaze biidhinillah antakuna oba yustahabu antakuna bikra kyandibadde kyetagisa nnyo omwalo oyo nga akyalina embuzi ye nga bikira muki mulungi nga takwatwangako muntu yenna gayayeyaayi nga muwala yeekuuma bulungi era bavuuka mmwe mbakubiriza tanakuwasa temupa kukaa ojja gwa mukyolola ky'omukazi neewe ejjuse suula enkesi tese bulungi ama kakasolina bwosimbiza layini kati sooka okuba enkesi mu bwo funa ogutooki nga babwe guti nga naawe kituufu ono n'omugwa takyalina genda okulaba onasigaza muguwa oyo naye n'omugjamu onoka ono ng'ate embuzi alina 8 zejja zitya ng'oteeka ebbali okay ono ajja kuyita ono ajja kuyita ng'ogenda obasamula ebbali kati gwolaba nti ono asanidde khalas bamufuna bungi bannange kati twagamba n'abanoonya namba 2 oba nga afunawo ku bikiri eyasooka noonya ku nnamwandu tese bulungi sekaluna ontegedda bulungi awo amasala gatabuse awo tantegedde nam tekirina buzibu owadde bafuna bikira biidhinillah obanga nami bikira ne 2 bikira ne 3 bikira ne 4 bikira fala basabi ne obanga ofunyeko bikira namba 2 ne namba 1 namba 3 nonya ku nnamwandu insha Allah taala nayo mutasa akatebe bambi ali awo amaaso gamukano kato munyega omutolera salamu zamutamadda anize kimu kikuvaamu tonyega owoza mwasuze muti eyo yabikowa agala kigambe eki kimu oli stede nkuwowe alaga tugende nakati naye temunyega soka tufeeyo nnyo okubanga tunonya abakyala abali bikira bavuuka bannanga tunakola ki kuwasa abawali ennaku zino wallahi tembesiga bana bakwawula bali mu P7 ne bagitwala ate munange wegenda tedda kujja nga Allah aliba muwadde jena nekola etya neje batudde wallahi ne baba kitudde ku myaka egi oba myaka egi beekoze eki beegenze naye Allah washitibwa atuyambeko atukumira abaana bafe ab'obuwala betulina namwe ekyokutaano twala biwera kuno katulebe kino kiba kyakumeka kyakusatu antakuna jamilatun muti'atun aminatu omukyala gw'onaaleeta mu maka antakuna jamilatun omukyala oyo kyandibadde kirungi ateekeddwa okubeera nga mukyala jamilatun mulungi kitwakomako luli ateekeddwa okuba nga omukyala oyo mulungi ng'era atunulwako ng'era afaananikibwako ekigambo ky'obulungi omuwalimu yakinyoola wano yali tukitemuko tulabe obulungi obanga kyetagisa ddala mu kufuwasa vanya okubanga eddiini agirina alhamdulillah bikira mulungi ayibitiibwa tunulira ku feesi bannange wantu wano wakola omuwendo
nve ku bya imaani tinze kasitaba nga alina eddiini oba afaanana atya yaako ojja kulwala omutwe omulabako bwoti olwala n'enjala ne yeeyongera n'osikuka emmeeme. Era omusajja omu oseeka yabadde alina byasomesako awo n'aŋŋamba nti omusajja omu yalina imaani n'agamba nti njagala mukyala ng'alina eddi nga Qur'ani masha Allah sifudde ku bulungi oba mulungi oba mubize kasaba nga Qur'ani masha Allah noga munange ya akhi ekyo bulungi nayo nsonga ati nze kasaba nga alina omuswafu ebisigadde mwaba n'amanya Qur'ani enkolera ne bakola research ne bazuula omwana Mungu alina ebitondi bye yatonda mu dunia nga mwebiri nga Mungu yakiwa omuswafu asoma nalusa ne ziwona ne ziddamu nga zigenda bwe zikomawo olwa Qur'ani ye. Era batuuka alhamdulillah bamuteeka eri bamugamba sumurula kubeefe kyetwagala ku Qur'ani. Musajja gyali naawulira omuswafu oguvuga mu bakyala n'awa n'aleeta nga nti masha Allah teyalinda byaddako okuwoowa nakudda waka. Kaseera katuuka omukyala waye kali musitira kubikula bwati newuzu nemuggwako naga nze wallahi nedda nze sijja kubikkiriza ono mutwalewo ono naye ng'omuswafu gwe yayagala amukazi akola atya nga ki ekimuleetedde ebizibu nga yakhe feesi yakyama ng'erimu amavuunya sheekh nga kitonde kya Mungu kiro yakiwa ku Qur'ani nga feesi yakutetenkanya ntetenkanye omulabeko oyo omuswafu yekyanga yaga nti apaana sina gyendagano ono kati yakho olina okuwasa omukazi nga akuwesa ekitiibwa nga noba otambula naye yakhe totya nga togwekinyakinya ng'osomulaga mu bantu kyono imama Jamada bujje gwe mbagamba yono wekusalamu n'omumwanako bwoti negati banange inshallah ajaluna imukako ne mukazi wo sikulaba ng'oyimuka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lwaki omuzitopinga ojja kuleeta ebizibu mu umma buli omanyi yoyowe Mukama Katonda omusajja anyirira n'omukyala nga batandika kati oteekedde ofuna omukyala ng'ekituufu wallahi newobeera ku mulimu nga kikuwaliriza okuvuga okola otya nga kyekikutwala si kulya mmere oyinza notuuka nobako nekyokola wabula otule mu ddiiraawo yeetale ng'olaba baperezeko kowali naye nga sigamba nti obyagala nnyo entambula ye tesa bulungi bannange oba so ate osobola okufuna omukyala nga n'okudde waka lutalo nga shayi eggwa n'osala suna nga teziggwayo naye nga tolina okufuluma olina okusaba omuzikiti nga nomanyi kyoddako kibwambulira mubi ayomba avuma naye nga naye fesi tagirira naye nga muvumi Jamada tolina figa gw'onvuma onvumye kino kikukubya. Kati omukyala bavubuka mmwe bannange mwe abatana kuwasa mulina chansi nene obulungi nsonga nkulu n'eddiini masha Allah obulungi rawulya Sheikh agambye nti antakuna jamiratan omukyala oyo gw'onaaleeta mu maka bannange tunuulira ku ky'obulungi oluvannyuma lw'eddiini agati hasanatul wajhi nga feesi yeeno nnungi ng'esanyusa okukola ki okulabako waba bakyala Allah bye yatula nga balina kafiga nga kona bwe kati nyindo ya balaalo otumwa tweto amaaso geego tatunula kati akenga bukenzi obitegera bye ngamba abakyala we bali nga wallahi amatama gano gonna Mungu yagatonda lulwe temuli wadde akabalabe temuli wadde akakoona nga ninga kapa oba tovumye apo ekibala kya apo naye figa to gyononye apo gyeta kufiga y'omukyala gwe twogerako wano nga kafika fesike nga kalungi kanyirira agambye nti nga kafeesi ako litahsulu biha lizawuji alifa ng'omusajja bw'aba amutunuddeko bw'ati nam ng'omusajja oyo kimumalira obutagenda mu bwenzi kubanga bali abali eri tebasinga aluwa leeta omukyala mu maka nga togenda kuddayo kuwenda naye owasa omukazi enkera n'oyenderawo
nga saategedde Afsa oluwa jangu nazeeko ennaku nalese ekibwambulira nga naye ajja nga akunazaako ennaku y'ekibi. Kati olina okufuna omukyala ng'omukyala oyo buli w'omutunako bw'oti akumalira obutagenda ku bakyala baki balala, nga wallahi akumalako ennyonta yonna n'emyaka 3 mu maaso nobanga atakyagirina, nga n'otuwa butuuzaawo naye owulira ng'obulamu butebenkedde w'abakyala nga balungi, nga n'okumutunako bw'oti webaddera nga nezuuli totekerwe na kugisalira mu jjama, olina gisalirawo ng'akulaba ati bebi beera sitira. Allahu akbar. Kwa nagenda muzuuli nyiza okukoma nga bakubbi nga totebenkedde sheekh, nga newotambula safari n'ogenda erugendo bageze Kalamojja oba ogeze Paradengo ng'omutima gubeera eno buli kaseera okuba simu alo ababbi tebakuyingiridde abebi tuli bulungi okay alo jamada tani kweyisaayisawo nti munanga okay ng'omutima guli ki nga guli mu bbanga naye omukyala nga talabwako nga nawe okimanyi ddala nti majamada ye kituufu byamugwa kkono otambula safari nodda nga tonnamunyiga omunyiza lw'okumi munaku ezi 3 esimu ogikuba okomawo oli mu kkubo alo bateeka amazzi agokya kuba empewo nnyingi ndi mumabira nenge ennaku meka tomunyiganga. Leeta omukyala nga agenda kutebenkeza kuzaalira ebyana nga binyirira newankwadde ngera naye asobola okuzaala ebibi naye kiba kizibu. Nze ekyo nkibagambye. Kati omusajja yenna ali wano omukyala gogenda ofuna nga wallahi omutunako bwoti okola otya agambye nti watusiidu nafsa nga mukyala oyo bw'oba omutunuddeko bwoti asanyusa omutima gwo. Kimanyi waliwo omukyala aw'essanyu ng'omutunuddeko nga ne wabeera mu sitira olw'obulungi bwe omulabira ddala nga tadde mu sitira ng'amaaso gonna gonna gaba gatangalijja bwe gati. Muhammad we yabimanyi oba yabirabawa ali mu lisaaki Allah akyangwirize wamala lisaaki agifunyemu agifundidde ddala. Kati omukyala ateekeddwa okuba nga mulungi nga kafeesa alhamdulillah kasanyusa olabwako nga mwannattu omusajja ne waba mutunuddeko ng'omusajja kimalira okubeera nga tagenda kwenda nokwadde nga lira abasajja nga yawaso emboko y'omukyala n'agiteekaawo nga masha Allah naye ng'obwenzi yayonka buyonke nga buli mwana banne kasimu alina ekikazi kinyirira kinyankole naye akyanoonya ki ng'ono jamada gamaze Mungu nampa ekyo ekikazi wallahi nze sidamu byakwenda nga naye ekimweza anoonya mulungi ninga yahe kasimu tatuula ninga yete emboko eri wali abalina abalungi saballa abakuumire ate omukazi omuleeta nga mulungi n'abigiwala ewuwo tomugoba kwagwa obuvuddeko ebizibu ngeja mukazi wattu ebbeere liri mu bbanga kabina kali soroti alhamdulillah masha Allah atunulanga bwatunula nojjo Allahu akbar kyewamukola abaana 8 atunulanga bibyeyo nalinganga mountain erigoni tatunulikako yakanduuka oza kimunze kati mukazi gwe tokyansanyusa ani akugambye kubanga bafuutusemu aba yaseerera ebbeere ani yaliseereza kazi watu ya oyonka mwana wayonka eno woyomba amajamada nalisema ngagawera kati nango omwana omugambanga ekironze mbako kama katonda wake Allahu akbar wallahi alhamd. Katugabe nti omukyala ekyobulungi songa nkulu antakuna jamirata alina okubanga mulungi hasanatul wajhi nga face esanyusa okulabwako litahsulu biha lizawji al-iffa ng'omusajja we ne baba mutunuddeko bwati ka face ka kalungi kamalira omusajja n'okubanga teyegoma bakazi balala. Agambye nti watusiidu nafsa ng'omukyalo ono buli bbayi lwamutunulako omutima kola gutya wallahi gusanyuka nababa omukazi gwotunulako ng'onyiga bunyiizi. Agambye nti wa min huna kanat nisaa'ul janna
mu mbeera bwetyo yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abakyala b'omujina yabatonda nga bakyala baki nga bakyala balungi. Lwaki? Akimanyi naffe abantu twagala biki birungi. Allah n'awaana abakyala b'omujjana wallahi oluwaana nga lwerwo nga yenna aba abawuliddeko yeegombi kuyingira jjana kukugikolerera so si kutuula awo nga watowasa seeka nze nnyiza bakazi ba mujjana kubanga nabo kusaba n'ebizibu oleka akameeza oluusi akuvumi nze kanzire mu layiri ne libeera awo ne liwunga nga looza nti agenda kufuna ejjana. Winda ba mujjana gundi onasookera ku bano bakuwuwewo kakase Allah gwasooka ofune bano bavumi abakuvumi ukowulire Mungu abakusaze nofuna nakutegeera nga takuvume alhamdulillah tekina buzibu kuba si nti buli mukazi muvumi omukazi ng'ategeera omusajja kyeki. Era abakazi abavuma abasajja bannange simanyi wallahi kyebesiga mu duniya mu ovuma otya omusajja omanyi gwe kyebayita omusajja omanyi gwe birina kuwonya gwe Allah byampisirizaako si basiraamu usanga yafusa kwata omusajja namukuvumira bw'ati yagamba Allah mu suratul Baqara ti walahum fiha azwajun mutahhara abakyala abo mujjana ati abasajja balina abakyala mujjana abakyala batukuvu walahum fiha azwajun mutahhara era balina mujjana abakyala nga batukuvu. Naye obutukuvu Allah bwayogerako wano yakh birimu bino wammanga abakyala b'omujjana bino tebabirina fil haid tebagenda mu nsonga azaagazaki walbawli tebagenda kufuka ejjana ya Mungu eteekamu effujjo wanifasi musayi gwa nifasi muno yazadde ate gwo musayi gwa gwagala ki wali bayagala kuzaala hadithi weri ekyogerako wali bayagala kuzaala alifuna olubuto bisa ne bimulumirawo n'azaalirawo ate omwana musajja yagala wali kulira bigwerawo teri kwavula oyavula mujjana yani ibitebiriyo agati wal ghaiti mukyala bagenda ko batukuvu nga tebagende munate Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi hingo byagaza ki mujjana yani tajagenda tekayo katogo ya khatebiriyo wal mukhati abakyala mujjana tebagenda kunyiza senyiga oyakoma kunsi kuwakusi senyiga wera gwe face akasembayo agati wal busaq yadde okuwandula nawe usanga mukazi nga awandu oluwandulwa nugabanya majamada nodduka emisinde agati wa kulli qadhari tebavaamu bukyafu bonna bakyala b'omujjana agati wa kulli adha yakunu min nisa'i dunya yadde ekyenyalwa kyonna mu ebyo biva mu bakyala b'okunsi omujjana tebabirina. Kati Allah ensonga lwaki nti abakyala b'omujjana yabatenda olutenda n'ekitenda eky'obulungi ebyo nno bigwa mu bulungi bwabwe tezati bana b'okunsi tebagwayo mu bulungi kuba ono bye twogeddeko bino nabikola agenda mu nsonga agenda mu nifaasi tawandudde asula ntebe alwala tafujja ekidoli abeera nakyo wali wafuna olubuto ofuna na pipa n'oteeka wali ebbali bitu by'okufukafuka ebeera nawe okimanyi wagula baketi waliwo ensonga lwaki wagigula byonna bikola sheekh bali tebakola batya tebabikola. Tetuli kwogera ku bakazi ba mujjana kyetwagaddemu nti Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki yatenda abakyala b'omujjana ne nabbi waffe n'atugamba nti oba owasakale ku nsi kuno tunulira ku buki ku bulungi. Bannange mu mwana atagala mukazi mulungi temunjogeza lugeso ani atamwagala mwazinyi wamma nti tomwagala ola bagambe iya sekaleka nawe mwazinyireso so jazire sola 5 wano mujjama afuna omukazi anamalako emirembe alina okwazinanga nga mulaba wano mu maaso Allahu akbar Allahu akbar saballa wallahi akutebese tonakufuna oluddewo tuswaza naye saballa tekembalaka na mwagamye nti wa min huna kanat nisa'ul janna mumbera bwetu yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abakyala mujjana nga baki
nga balungi agati allati abakyala abo ja'alahunna Allah ta'ala jazaan lilmu'minina lilmuttaqina nga Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula nga bibagenda okubeera empeera z'abasajja abakkiriza abateeka mu nkola Allah byakola atya bibakyala abo bomujjana obulungi bwabwe nabo bennyini yempeera Allah subhanahu wa ta'ala kwemu gyagenda okuwa abaddu abasajja abakkiriza bali ku duniya kuno bava nga bakki banangeze Mungu ni wali bampadde ekyo kyokka gwe ayinza okufenjera nga ndi mujjana kanaawe kikyukakyuka kikumala olano ku nsi mwerimba nze wallahi nemba siridde nga ndi naawe oyo leka naawe lwaki mulimba abaana babende wallahi nazuze siridde nze nga ndowoozaako gwe nze wallahi saalidde oyo capati yalidde nnya n'akatonda nasooka afuna otulo naye akufera Mungu atutaasi yakweka emitima wandiyogedde nga buli omukazi aga ne wallahi jammadde oli mubbi bino ebikomano benda mu lubuto byani nakugwiramu awo kati Allah jalla jalalu yakwata abakyala b'omujjana n'abafuula nga yempeera y'abasajja abakkiriza abali ku nsi kuno abakola emirimu gya Allah jalla jalalu nga yempeera gyagenda okukola otya gyagenda otuwa suratu Dukhan aya 5:54 yagamba Allah jalla jalalu yagati innal muttaqina fi maqamin amin tufunemu ekyokuya mu aya zino Allah gati innal muttaqina fi maqamin amin abatya Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubeera mu bifo ebyeddembe kunaku lwa kiyama bonna abatya Allah nga bateeka mu nkola mateeka ge ne beewala Allah byakola atya ku kiyama nsaba Allah ateeke mu abo abagenda okubeera mu bifo ebyeddembe n'agamba nti Allah jalla jalalu fi jannati wa uyun era beebamu abo ku kiyama bagenda kubeera fi jannati wa uyun mu malimiro naye nga amalimiro ge bagenda okubeeramu nga gakulukutiramu ensulo wansi waago ng'ensulo ezo ge gamu ku mazzi agagenda okukozesebwa okutabula ebyokunywa ebiribeera mu ki mu jjana saba Allah agituwa tassa omuliro Allah agamba nti era abalibeera mu jjana yalbasuuna min sundusi balyambala engoye ezaaliiri kika kya lugoye simanyi olufaanana saba Allah atuse mu jjana ndulabeko ndwambale nako naawe bwotyo Allah sabakkirize awo katulina okuva ku mazambi saba Allah akutewaze ya rabbi wa istabraqi liri oyo mulimu agenda okubeera omuweerere abamuweerere abamuki oluwerere oluganda lunzise basi waluwerere n'omuzito waluwerere waluwerere mubitegedde n'omuzito omuzito gyo gitegedde mutakabilin naye ng'ekyebbeeyi wallahi kigenda okuba mu jjana tugenda kubeera nga buli omu ali awo atunuulidde munne nga bulekanye ku bitanda kwe banaabeera nga buli omu afuna ku chansi eraba ku munne simanyi Allah we yatonda mu jjanaye naye saba Allah agituwe yagamba Allah nti kadhalika zawwajnahum bihurin in bweti embeera bweribeera naye tugenda kubafumbiza abakyala bahurul in abamaaso amanene bimala okuba bwe bityo nga tuyingidde ejjana nga Allah atufumbiza abakyala free tekuli kuwaayo nte tekuli bajaji tekuli tanka y'amazzi tekuli ate TV ate basa ya senga talaba bulungi senga ajja kuba alaba ku biidhnillah tejja kubayo fujjo sheekh likolebwa ku mbaga nti bavudde waawo bakebere mulimu ow'omusujja nenda guli mu biwowoolo ebyo byani ebyo bitebiriyo jana ya Mungu bwetyo bwakola atya wakadhalika wa Allah gante mbewo genda okuba tugenda kubafumbiza abakyala wazawwajnahum bihurin in abamaaso amaki amanene kabanyirira bwe bati saba Allah mpa abakyala abo ya rabbi agati yad'una fiha bikulli fakihatin aminin we balibeera mu jjana bagenda kubeera nga yad'una bagenda kusaba buli kyonna ekibala kye banaabanga baagala bakirye saba Allah tuyingize ejjana agati la yadhuquna fiha almauta bamala okuyingira ejjana tebagenda kufa tebagenda kukomezebwa ku kufa illa almautata alula okujja okufa okwakola ki kuno okwatujja ku nsi
kwe tugenda okukomako mu jjana teri kufa tulaba nga obulamu bweyagaza okuyingiramu saba Allah nyingize ejjana nammwe agibayingize Allahumma amina ya rabbi obudde bwano mwabukwata Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد Naam obujulizi bwe twesembesa ku nsonga y'okubiriza abantu oba abavubuka abakyawasa naffe n'abakyawasa oba basuubira okuwasa ku nsonga y'ogamba nti yandibadde ku sayidi y'obulungi naye atunulayo wawa obujulizi hadithi esooka an abi hurayra radiyallahu anhu qala allah musiime qila lirasulillahi sallallahu alayhi wasallama ayu nisai khayru nabbi yabuuzibwa nti ayu nisai khayru bakyala ki abasinga obulungi oba mukyala kyasinga obuki obulungi bannange ekibuuzo kino kiba nga kize gy'oli ddala oyinza kukyanukula otya nti mukyala kyasinga obulungi oyinza okutematema notematema totuwa ansa ntuufu naye nabbi yabagamba nti omukyala asinga obulungi khairu nisai allati tasurruhu idha nadhara yoyo omukyala nga omutunako bwoti wallahi akusanyusa ye mukyala omulungi allati tasurruhu idha nadhara nga omutunako bwoti musawo mukazi wakola atya nga nenja nebadde ekuluma nga tibebi emmere gireke nina emmere gyennengedde allati tasurruhu idha nadhara nga omutunako bwoti akusanyusa olusanyusa nga lwero agambye nti watutiuhu idha umara au idha umira era omukyalo oyo nga woba omulagidde oba obadde olina kyomugambye okukola mugonvu ku kyo ateeka muki nkola so si kyomulagidde kuba mukazi otuuka ku levo y'okumulagira kitegeeza nti waliwo embeera y'obunamagye mumaka naye omukyalo omugonvu omukyalo omulungi yoyo abeera abaddeko bbaawe kyamugambye n'ateeka muki wakati nga tamulagidde naye bakyala bangi ng'omala kulagira nkugambye nkolera kino noyina amagezi nojo ne ku face enkamwe nazuka n'ateeka muki nkola naye nga wakati nga tayagala naye omukyala omulungi yoyo bbaawe abaako ne kyamugambye n'aleka byaliko n'ateeka muki mu nkola kyalo omu bawa akoma mugamu naye nsaba kumpa ku mmere nkole ki ndyeko kale yali nkola ye ng'amuddaddamu ebigambo tinawe olina emikono yakyogera emirundi gyali esatu nduzi ogwokuna n'akubwamuko sijja tebalina budde yamukuba kasaako ate kumumanyira naawe n'amuyisaamu kale abantu b'omukazi nga yekituufu ikima yakumusabula ng'okuteera bulungi mutabuliki yankuba leka waba akomyewo ngende enkola byayagala ng'oluyi lwali olwo ng'omusaafu yatereza amaka ge olwo abakazi abo era
batugano bakuba hadisi weziri nawo omukazi nga ye hikima ye kumuvaamu ko luyi ana amagezi ayina otamna n'ogenda mwaswiri n'osaala n'omuleka asiina odda akyasiina tomunyega oge ojja terera biidhinillah ojja terera ate kwata asalu n'ogisome oyahe ajja kwebulirira yekka naye omukyala n'omugamba nawe nebogamba bwe guti naga naye jamaada tatakasimu nawe olina ku mikono kuva ku makya nkola obadda njoosa mwana kati ze nani muyonseza kati gwe gape nange muyonse nakunyira ebuzibu ebiti ng'ekituufu bimutuufu naye ng'omulagidde nawe weetaaga byokoze otya terayo amazzi naabe terako amazzi naabe mnyinimu ayogedde namwe ate mulekera otumanya abakazi bannange nekyosobola nekyotasobola nakyo nokituma amakasimu mbadde nkusaba engato ezo zikuba eddagala akaseera ke kamu embuzi mpulira ekaaba okyali mu kiyungu akaseera ke kamu bagenda ku dduuka ondeetere njagala genda nfune ku mugaati ndye akaseera ke kamu ekanzu tewagigolodde oli oweekunya awunga awo atakuvuma naye abako wange nina emikono emeka neyabulizemu emeka yatabuka nga naye bannange naye otama nze ng'otube kino nakubalya biwanga mutuma bange naye mubasaasiranga mutumanga mulekamu kyosobola kikole ki nabbi abuuzibwa nti mukyala kyasinga okubanga mulungi bagamba nti oyo mukyala nga omutunulako bwoti akola atya awo twagalamu kya bulungi ng'akutebenkeza omuki omutima nagamba ekyokubiri ate omukyala oyo nga woba omula obaddeko nekyomugambi aba mugonvu ku kyateeka muki ateeka mu nkola nagamba wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu ng'omukyala wobaako nekyotamwa mu bulamu bwo ng'omukyala otakyawukanako ng'akwegattako titata jamaada tayagala mputa mu maka gano emuwunyira buki bubi naye omukazi omugamba nti ekituufu kino sikyagala nange nze nkugambye nze nkyagala kati oba gwe wette naye nja kikola ki ne mukazi wange wandadde munange olongoosa onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi ngenda gireeta masira ku luno bw'oba okyaleeta musaayi munange wa bodaboda nakugamba tajja mu maka gano nedda oyo yali mukwano gwo ne mukyawagana kati nze mukwano gwange era ajja ne muwa n'emmere n'akola ki ate yanyanguyira oyo jamaada mumukubira essimu wajjira kati ssebo nze wenna betalina nakuŋŋamba nze asaagala oyo omukyala oyo ali mu balungi oyo omukyala yenna nga teebukana ku bbawe byatamwa era abasajja mu abali wano kati gwe ebitendo tuna mukazi waali atya mukwasaganya olina ebyokola byoyagala ye tabyagala ate nemujjamu oluyombo nemwebe ku badakika ngaaga nga mumunywa bwe muyugunya nagamba muli mu nnyumba aba nemuyomba era owunzika omukazi ekyomukazi kyekiyiseewo kuba kusinga amaanyi kati mulina okutuuka nga omukyala ono nga byotamwa naye akola atya era kumukuvunanyizibwa bw'omukyala ateekeddwa okuba nga afaayo nnyo okukulembeza okusiima kwa bbawe kukukwe wakadhalika n'omusajja naye akulembeza okusiima kwa mukazi we kukukwe gweoyagala nnyo mukene tukimanyi era ogamba munno ajjaamu nnyo omusaayi omukene oyo alimu vitamiini naye bano bamuliridde okumala ennaku ezikola ki eziwera kazidagali munange tukoye mukene kanedda oyo mukene ate gye nabadde ku leediyo dokita nayogera ebirungi ebiri mu mukene nempulira nga sagana kumuta anedda bwegenda mu woteri ofune woteri wotuula ogule mukene oba mitwalo 7 amukusiikire omulye ofune vitamini zonna ozimaleyo mu duniya funayo ku mpuuta gitwalewa ewaka amukazi tomuleetera bizibu kukuddamu byabwereere agenti omukyalo oyo omulungi nga takwawukanako mu byotamwa nga nemmaaliyo tagijajamya atamala gagigabagaba naye osanga abakyala abamu ng'ebintu by'omusajja mu nnyumba yabimalamu agaba bigabe oba najjolo yange tata Kasimu yagituttaawo naye oba yagenze mu kyalo oli agenda mu kyamalayo wiiki nnamba omusajja jambi yakola atya
ogenda okudda ng'engatto y'emu togiraba. Amunange ati ngejefaananiza neiba kanabadde mwaziseeko eyo agategate agende ku mukolo. Amajamada yo levo gy'otuuseeko n'engatto zange n'osirika. Oba okyali ogenda okudda ng'essaati enjeru ate ng'ogiraba. Munnange mama Kasimu yazo ne mwazo ku ssaati nga bbaawo agenda wali eri okwanjula naye agenda gikomyawo. Oyo nno akikolemeka nga tonnamukuba ku mmwe bannange abali wano. Just obuuza nagyo olunaku olusooka olwokubiri aba agalamidde. Jangu kwata ku maviivi. Subhana rabbiyal azim tokwata ojokwatayo ogitta. Nakirira. Allahu akbar walilahi. Kati omukyala ateekeddwa okufaayo ennyo okuuma ebintu bya bbaawe mu nnyumba. Waliwo hadithi wano mukize tumale okugirabako ku nsonga eyo. Uyagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abakyala mu abagabaga bintu by'abasajja mu nnyumba n'otuuka n'okumalowooza eno ennyumba yange oza akyalinako pawa ku kiyama yakatekafira akagato akayinja mu ngatto. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la tunfiqu mura'atu shay'an min baiti zawjiha. Omukyala yenna tagezanga n'abaako ekyo kyonna kyagaba mu nnyumba ya bbaawe illa biidhini zawjiha, okujjako nga bbaawe amaze kola ki kumukkiriza nti kino kikole ki kigabe. Naye abakyala otuuka nga ne seppiki zikalidde ewaka nga nenjuka nga yagula amaseppiki agawera 10 n'oŋŋamba otya nti eseppiki efumba kilo 5 ez'omukyala teriiwo nga njukira nga nasembe okugula efumba kilo 25. Munnange anti nali ndi awo amajambada najja kati watandika ebyo mu mwangu aba yamuyisizaamu dda n'olina amagezi woobedde oŋŋamba otya obedde oŋŋamba otya n'omwalamu awo kati tuwamukkiriza na alimu olugabirizo ali kumina kwegaba ye ng'omuntu. Munnange gundi yazzaawo Juma nga bambi muyonta kale teyagize nnyo ne muwayo kale ku mazzi awo ne tubaako ne kale era teyagize nnyo kale bambi yazze nga kale lwati agaba nene yegabiramu. Kati bannange Allah tazi kati omukyala talina kugaba kitu kyonna mu nnyumba ya bbaawe kujo nga bbaawe akoze atya ngakkiriza. Kati omukyala omulungi yoyo omukyala nga omutunako akutebenkeza. Ekyokubiri nga omulagira obaako nekyomugambye akiteeka mu ki. Ekyokusatu nga takwawukanako ku byokola otya ku byotamwa timune kino sikyagala. Abakyala ng'onaabangala n'omusajja sooka omuyige. Mwavubuka omukyala lw'omuwasiza wano mukwano gubanyoola nga muna gubassa kyekimu wennyini awo mugubanyoolera mugabe byoyagala ne byotoyagala mugee ti mukwano sweet kamonde kibeibe saagala kunvuma kooli kigezaako ndi kunyiga oliwulira. Ekyokubiri nze togezanga n'omboggolera kibebi sweet. Ekyokusatu nze ndya era wengula kilo waafu yange wali ye mukwano tutekaliira nti ekyokuna wendeeta ennyama ebintu by'okumpa ebife bibiri nze saagala ku byagambye bya minyongere yuwaka ebife biwererako ddala weba waafu gyabuze wakati ye bebi ategeere. Ekyokutaano togezanga n'ofuluma mu maka gange nga toŋŋambye bye muzungazungazunga ebyo koma wammwe wano nsaba. N'oba ogenda wa kitaawo ng'alwadde atya ng'abulako kikusumanya ali kukikuba mukono agenda kukikuba kigere ayingire kabbuli togezanga n'ojjawo kigere waka nga tonkubidde essimu. Mukwano ekyo nga kinene awo kati onnemye ofuna bulungi wakati mu process eyo kati ojja kumanya akwagala yani waanaamu ku magezi ajja kuwandiika bwe byogambye kisooka ki ebyokumanyiira. Okay mpozo ngambye olya nnyo tokyogera nnyo kugambye okay nasa buli kwala bavuuka nga balya nga wali wano abawulu we bali nga kira gikala kati ogu talina biseera nawe obudde alina butono era kati ali wano alina ddala seggweko gwako ddi avuddeyo afumya akacereko kilo 2 agenda kubbako emu ekiro kya leero ne kumakyamalirize talina biseera awunzika wenyini wagulidde we yeebase emmese ne zibuuka bwe ziti
nega ati wallahi mukama ffe kyotukoze olwaleero oyo okyamusako oyo katugamba nti n'omukyala naye agambe munne wakati mu kumwogereza mu njogereza y'obusiraamu ti mukwano bebi nange bino sikola ki sibyagala. Ekisookera ddala mukwano nze njagala nnyo omuntu andabirira okunfaako olunaku nkubira essimu newe ziba 10 nsobola ozirisiivinga kasaba nga zivuddewo. Ng'omanya omukazi gw'oleese ayagala nnyo okwogera ku ssimu ng'eyatayimu ogula abeerako wa mwezi ng'ova ku bene ebya Airtel tingeevaako ebyo bivaako ebyo birwe beerinnya mukazi gwe nafuna weeyatayimu ng'oteekako alo ne wawulira ku ddoboozi yo nti hi baby hi khalas genda muwuzu kiwedde kyakola atya naye ti munnange kikwana ensonga ey'okubiri ebintu by'okunzizaako ebyo ife waffe tebatuzizaako tuli bandiga nti genda ofumbirwa endiga nze eno nkola ntya Mungu wampeera akantu nkuleetako okumeka ekyo nkigobye. Mukwano tonjagala akwagala omulabira ku ki nze nkwagala ekyo kijje mu ddiiro okay baby ete ekyokusatu teza bulungi gwe kyoba ekikunyigiriza ng'okikuba ebbali tokkirizanga nedda nange sijja kuzzaako nze baby gwe omukazi addisibwako gwe bw'atyo gwanyiriranga ettooke nga nkuzzaako ojja kuwunga omulaavu ekuziba amaaso Mungu ajja kuwa essente obyerabire otandika okuyuugayuuga owunziko owasizza baby twakola kyendagaano ate mutuufu okwawukana ku ndagaano kabonero ka bannanfuusi kakati nno mu mukwano ogwo naye kati mwe balina abaana 7 temukyasobola kubizza bujja mulina kwetereza mwevume muddewo ate bakolere ki mwevume muddewo Allah atuyambeko ya rabbi mitusi byangu tusibya bane munga mu budde nga bugize kubanja kumayiriza tukyalinawo obudde obuwera naam ekyobulungi nzira naye tukikomyawo ba kyandibadde kigone katukikomyawo tukuba tukyagenda maaso n'emisomo gino ekyo nkikomezaawo ku masjidi hijira wendi bakewala ndikigaza ndikola ki tusukka okuba ate tulina ebyala byokusoma agambye nti ekyokusatu ekyokuna kino katugyewo mutiatun aminatu ekyo tukimaze hadithi eyo tugirabye ekyobugonvu tukimadde omukyala hadithi yagamba nabi Muhammadi sallallahu ku nsonga y'okugondera abasajja nabigera hadithi ng'erimu ebintu ebi nga byonna biyingiza omukazi ejjana singa babetese muki munkola wallahi nabbi yagamba nti idha sallat almar'atu khamsaha singa omukyala asale swala ze meka nga tasala kulwa muki kuba gye bali abo basala kulwa abasajja nze kino muna nali nsomesanga manyi nti oba Mungu akijoza bugeza pozi ge mazima mbande awo ne mukwano gwange omu nangamba nti alina mukwano gwe yafumbirwa omusajja musiraamu naye olwakimanya nti baawe ayagala esswala era n'atandika okufuna puroguramu y'esswala ye etya akuwulira kati okomawo gwe muganda wange aluuna piki bagiwulira eri n'akwata omusaalo n'agwalawo n'afuna ekikaaya n'akyebika nakkirira kwa tahiyatu lillahi wassalawatu wattayiba n'akagalo n'asonga ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu oba oyingira bwoti n'akuba assalaamu alaikum assalamu alaikum kati gwe n'owulira ddala ng'ofuna omukyala alina imaani pozi imaani ey'obufeere ejjuddemu obuyaayi ng'esola gy'asaye temuli yadde wuzu temuli rukuu temuli genda wa erimu tahiyatu ate tagimanyi kati singa omukyala asala essola ze ezi ng'asalala lillah waswamati shaharaha n'asiiba omwezi ogwalamanzaani n'aguteeka ebbali wahafidhati farjaha nagezaako nnyo n'akuuma obwereere bwe n'atabujaja mu basajja balala nga yeekumidde baawe wa ataati zawjaha n'afaayo nnyo n'agondera baawe n'ateeka mu nkola omusajja byakola ki byayagala okimanyi omusajja akeera kulya kyankya nga tannagenda ku mulimu lwaki olinda akuzuukuse okimanyi musajja mukozi akeera kunaaba yeetaaga sokisi zanayambala yeetaaga engatto nga nkubeza ddagala yeetaaga olugoye nga lulabako wali aleke kumenyeka ku makya naye agenda okukeera ku makya ng'engatto eri wansi wa kitanda ey'okubira sute mu jjokooni
nga stocks zagenda okwambala emu eri waggulu mu ceiling omwana yagikasuseeyo nekwatirayo eyokubiri amana seba oba eri wansi eno mu meeza olaba omukyalo oyo engoye tewagolodde wenna okyefurusa ofuluta ki jamada gwe mama jamada olina amagezi vaayo naye nga yagambye lumu nga yakoma ogula olimu ku saawezi nagamba ngenda kwambala ebyenkya nsaba obingololerere ngaedha tonneebaka oba kumakya ng'okoze otya ng'ozukuse. Ekyokubiri amaato gano nga lidde nnyo lino njala ndyekka mmonde tese bulungi mbadde nkusaba okawaato nga budde bukola ki bukyali n'abiteekawo ne wabaawo aleeta oda nga talina na ssente nga ye ayagala amatooke gulimu binyoowa nabyenda naye nga talina ssente naye n'amanyikibwa. Kati omukyala singa agondera bbaawe tukoledde bimeka ebyo si bina ku kiyama Allah agenda kumugamba nti yingira mu mulyango gy'ejjana gw'oyagala gwoba oyingiramu. Giri 8 mama Kasimu gw'osiimye gwoba okola ki gwoba oyingiramu. Ne mukazi gwe olibeera mwabo ddala ku bino ebina ddala obirina lamanzani okuva nga lwatandika okufuntula tona stoppinga Mungu akuba nyina kunya goze yabyerabira ne kuva ku idi buli kajja mu maaso omukazi yakafuntula nakumalako emirembe nga mukazi mufuntuzi sheikh bakulebega munageze ndya katono nkuma figa kiki gamba nze ndya kola figa nga bafuntula Mungu yanengezaako omukazi olunaku lumu yakhe ng'ali ku mutwe bweguti sheikh yagusunsudde nga ndaba ningaba ninga yakhe mukazi mutondoto bwati ngamba kituufu ajati osunsudde yaza magumba gabwegati ku kisowaani ngamba mukama katonda wange kati omukyala bwe ati ofuntula toyagala gondera musajja olanga alya olyo ninga aliko empewo obuji mu falasi kago obwefunza abaana bakabo balaba togondera bbaawo gundi sabala atuwotereza abakyala mugone bababa mu twabawasa kufuna ssanyu so si kufuna miki tawaana kino kijja kubayingiza ejjana asija tubitegedde mmwe bye tulina okukola ne mbitegeera oba nedda mubatana bakuwasa mbitegeera oba nedda koli mpita ku mbaga ng'okola volongoto nga saabigonako wano gwe ndi kukubira mu kidaala naye nsaba Allah abatebesa ekituufu wallahi sekashafa Allah kwanguyirize Allahumma amina yaliku saba Allah wallahi yakiriza atekemu baraka bambi wallahi bannange embaga tukwatirako omuganda waffe nete munnamunyiga obudde